Hope Shifa nakawombe owa program wewunyisa omwagalwawo eyavaayo okutambuliranga ku mazima n'okukugusizanga ensonga. Kale nno tumugoberere tetugenda kwejjusa. Haleluya. Yesu yeebazibwe. Kubera Yesu engalo ez'amaanyi. Yes. Ate nga bwe mukimanyi nti olunaku olukulu nnyo ddala. Ate yadenze nga ndinga omugenyi omukulu ate waliwo omugenyi omukulu atulese ono olwaleero. Nti mwamulabye oba temunamulaba. Omugenyi omukulu alina okusooka okwogera kaakati agenda kuvaayo eri mu ntente bwe naamuyita aveeyo. Aleluya. Kati omugenyi omukulu ye Millicent. Alina okusooka okwogera nze asembayo. Mukobere mu ngalo ng'agenda kwogera. Abooluganda Yesu yeebazibwe. Sanyusa obbalabako mwenna ludda luno awo embalabako ne mbeera musanyufu. Bambi mwebale kujja, mwebale twagala, mwebale twagaliza. Kati nze byakoogera leero essanyu lingi nina litono, essanyu lingi ebigambo nina bitono. Kati nze kaneebaze. Twala omukisa guno okwebaza Mami Shifa bamunkubireko obugalo kuba gye byatandikira nga tomanyi toyina ssuubi ye n'akuzaamu amaanyi n'akuwa essuubi n'akuzaala n'afuuka maama. Kati nze muyita Mami Shifa. Bambi neyanziza Mami Shifa. Nenyongera kwebaza Mwami Kibuuka Mr. Ibula. Bambi naye atubeereddewo okuva mu ntandikwa nga atukubako surprise nga mwalabyewo akavidiyo awo kyensuubira. Ate yali yajja nga oba oweddemu nga gogamba Ibula mwana leero sirina Kulisimasi ng'omwami yabikola. Mukwano gwa Ibula nnyo. Neebaze mami waafe omulungi omubwati atuzaalira Malayika Shifa. Bambi mwebale twagala naffe ne mutufuula abazzukulu ne tubeera mu kika. Bambi tweyanziza. Senga nsanyusa okulabako. Senga naye yalinnyo ennyonyi kuva yiriiranda ninagamba omukolo nina kubeerawo. Bambi tusanyusa okulaba Senga. Senga owa Bible. Neebaza abazadde abanzaalira olulenzi olulungi. Mwebale nnyo mwebale zaala omwana omulungi. Mwebale n'okujja ne muweesa omukolo gwaffe ekitiibwa. Neebaza mami ne dadi Senga mwebale kujja. Mwebale kujja omukolo ne gunyuma ate ekinyuma nga bagamba ate saidi y'omukyala teraba avuddeyo. So mwebale kujja mwebale kwerekereza buli omu najja. Ate nongere kwebaza ab'ekitundu bo bagamba affe tulina kubeerawo mpaka nga kiwedde. Tiimu Doni, tiimu Kyeya mwenna gye mulimu batumidde. Neebaze aba Great Opportunity nga Bongo Jeko CEO. Bambi beebale tubeererawo beebalire ddala. Bo batubeereddewo nabo kuva mu ntandikwa. Nyongere neebaze abadekakande ministries nabo batubeereddewo kuva mu ntandikwa. Twava Mulago ne baletta emmere kati n'obeerawo comfortable Ibula naye naayingirawo. N'emikwano n'ogwamu n'ogamba leero sirina kyakulya. Agamba kankuteereko nange nga bwe njiriba. Sandisobodde mmalawo kujjanjaba omwami bw'omu naye olw'abantu abangi emikwano gyo gituyambyeko n'ab'eŋŋanda. So mwebalire ddala. Nze ngenda kwebaza babiri era essanyu lingi liwasanyuka naye nga
mumanya nze nsiimye bambi mwebalire ddala Katonda banjagalire abankuumire abampeera obulamu obulungi abalwadde abagenda kuddayo Mukama batambuze bulungi batuuke bulungi yabeera driver waabwe ku makubo so Katonda atukuume nga tukyali balamu mashallah. Omugenyi omukulu mukubira omugalo bannange musanyufu nnyo ebyensuso ebyakogala talina era abatalina nakuwa speech ono essanyu lingi webale nnyo okupereza obugambo obwo kakati yimiriremu yimirire weyimirire nze nina ensonga zange ahadda wanene kagali kayinza okugwa okiwulira mukubira engalo z'amaanyi ono driver wange nambeemu ye kakati nga ngenda tandika speech yange alwa abantu babiri benjagala bokka bajje wano Ibrahim ne Shifa bajje wano eno bo bajje Ibra jangu omanyi ensi erina okulaba abantu bano mubasabire essaala ze mwagala yes mubakubireko omugalo bannange yimirira wano onadde wano wano ku kamera yes standard is so bannange mbadde nyina ensonga lwaki bano abantu bavuddeyo era bajjeeyo mulaba waneeno byonna bye mulaba temwagala kuseguka wano mulaba ebintu ebyenjawulo bamwe abadde bakaba amaziga ng'olaba akaaba tomanyina kyemukaabya bano abantu ababiri obakubireko omugalo ate mubasabire essaala mwe gye mwagala yes okusookera ddala njagala kwebaza anti Shifa mwita Angel Hope Shifa Nakawombe mulabye akavideo awo byatandikira olugendo lwange we lwatandikira mukyala wa kisa nnyo ddala era nze mbasiina bigambo byakumwebaza wabula Katonda yamunjagalire amuwa obulamu obulungi ye byasaba Katonda addemu essaala ze nga bw'ayagala ebyaddala okushifa kwebaza ebyensuso ozije mufuufu n'ontuuza n'abalangira ebyaddala Shifa simanyi oba wavaawa ne mame yakuzaala naye akwewuunya ze kyemmanyi era akutya kyemmanyi yadde tasobola kyogera naye akutya naye nga webale byonkoledde olenyo byokoledde famire yange webale kutwala ate bannanga nawe mikwano gya Shifa mwebale kumwagala n'ebibye kubanga singa temwamwagala n'ebibye naye singa bino tebyalikoleddwa kubanga bino ebikoleddwa mikwano gya Shifa tiimu Shifa yes balenga mukube engalo ezo leero mululaba mulujja bannaye lwakusenya bwotakuba ngalo nze mba nkuyita mulogo mubadde ki leero naku lwakusanyuka ng'osanyuka kuba engalo zaako omuliro yes VIP mweje muli kuba engalo timu Tony yes timu Meta yes aba timu Tony batukuje vibe leero sima gye mubadde aba timu Meta naye nga ebyaddala Shifa nkwebaza ebyensusu ensi yonna eraba bannange munjagale mumuwe emirimu ku bino byakolera abantu byankoledde mumuwe emirimu kyenjagala kyokka bannange njagala kwabaza mikwano gyange okusookera ddala akulembera emikono Ibrahim Kibuga ate era CEO wange wa Great Opportunity mukubiri embugalo yono omwami gumulaba wano munene bikyazitowa kilonga 15
naye nga boy ate azitowa ezo zazitowa gugozirabye awo nga yazikukwasiza tozisobola ere tosobola nakulinyamu engato bwoti kino zenjogerako naye musajja kubanga bwe mwogerako era emikwano gyange gyonna we muli ono yekyamaani mmwe. Yes, njagala okwebaza Ibra ebyensusu kubanga nali mu accident namugobera essimu yajja ku spine ward nandabako yagenda nga amanyi nti sigenda kutuusa bona obudde nga nkyali mulamu era agambye oyo ganda awedde naye twava mulago ne tujja ewaka ekyengera ate najja surprise nakola visit nga bwe mulabye obuvidiyo bubadde n'agenda n'akomawo bannange nga bwe mulaba story eyo namugambye ebigambo naye nga naye tabikakasa era genda ajja byogera naye nga bambe Ibrash kwebaza ebyaddala bali kuba mukwano mulungi kubanga Ibra namumanyanga nga simulabangako nze nali mukubi wa kyeyo nga tucommunicating nga tuwali bye tutambuza bizinesi naye nga simumanyi paka we najja nimulabako nakati akyali nange kuva 2015. So sijja kwogera bingi kubanga njagala Ibrahim abeereko ebintu byayogera nze byesobola kwogera kati. Kampala Polytechnic Mengo eyita abantu bonna abagala okusoma course ku ddala lya National Certificate, National Diploma ne Higher Diploma nti okwewandisa kugenda mu maaso mu courses nga Civil, Electrical, Mechanical ne Water Engineering, Architecture, Electrical Installation, Auto Mechanics, Plumbing ne ICT, Catering, Refrigeration, Cosmetology, Hairdressing, Fashion ne Design nti eri abamaze Senior 6 nga bagala Diploma, abamaze Senior 4 ne Primary 7 nga bagala Certificate mutukyalire leero ku Kabaka Njagala Road okuliraana olubiri lwa Kabaka kumpi ne Olcom Petrol Station oba tukubire ku 0-4-2-27-26-73. Kampala Polytechnic Mengo, beyond limits. Kubanga nange essanyu lingi njagala kwebaza mikwano gyange mwenna we muli mukimanyi nti mumbeeredde okuva lwonafuna accident. Bannange mwebale nnyo, mwebalire ddala okumbeerawo. Katonda banjagalire sigenda kwebaza kubanga bangi nyina list y'abantu abanyambye kuva kunafuna accident. Njagala kwebaza Mami Shifa okubanga ali supportive eri omwana we. Tekisange kusanga mami w'omuntu ali supportive si kyangu mukitegeera ekyo si kyangu naye weewonye mama we twali Kabale n'agivuga emmotoka mpaka Kabale. Kati tuli wano tuli naye bannange mukubere Mama Shifa abantu bakumanyi waliwo batanakulaba no yimirako bakubere owawere ku ngalo boti Mama Shifa era goddako kubanga yitaaga abantu bamalabe bulungi. Bannange Mama Shifa kuzaala Enjo ono n'atonya ku ttaka wano ate nga ye Enjo naye nga ffe tetumumanyi. Bannange we bali nnyo balire ddala. Njagala kwebaza waliwo emikwano gyo okuva lutwatandika bino ebintu balinnya ennyonyi ne bajja mu Uganda kulaba ku gaadi ne Millicent n'ateekamu air ticket to and fro ngenda kulaba gaadi era bw'abeera muno nga yeebase nga tanalaba gaadi teyeebaka otulo tumubula mpaka najja nalaba gaadi naddayo ne yeebaka nafutulo. Waliwo omuwala bamuyita Anita ndowooza yagenze yasooka newagendawo Jessica aliwo yabaddewo naye yalinnya ennyonyi najja Mami Christine Nagawa yazzeeyo London kati ali kumukuta yagambye ngenda kwambala n'emmere nammwe waali yatonyeyo leero. Mami yajja wano tuwaboko namukola surprise mu last meeting namwolugo yagambye ngenda kulwambala nfumbe emmere tule ku online bwe mulyandye bwe mwambala nyambale. Mami Christine bannange mumukubereko mbogalo ali online atulaba yagambye nogwemba nkwankuye ngenda kola mukolo gwammwe bannange. Kati ate waliwo senga wa Vibe England oyo awo
naye abantu abalinnya ennyonyi nga bazze kulaba gaadi ne mirisenti mubalowoozaako mutya ye mubakubira embugalo bannange ng'omuntu abeera Kampala transport neemulema okutukula magaadi n'omuntu nava London kokiyita kyangu kale wulira okwagala okwo bannange njaga kwebaza abantu b'eddundu abali mu VIP kuva mu Gwomusanvu nga batuula meeting mubakubireko mbugalo tubala bambadde tanki za VIP nga teri mulali abantu bakitegeera naye abantu abawola mu VIP nga bambadde ne tanks kuva mu Gwomusanvu nakatoerero nga 24 ogwokuna nga tutuula mu tent ya meeting nga mutulaba online bambadde tanks za VIP obakubira embugalo mwe temumanyi bye bayiseemu bano nebaza abantu waliwo bameme bashifa bali abroad nebe balaba ne bamwagala nebye ne batuweerize buli kimu abanako nitulya nitwambala nitusanyuka nitukuba vibe naye bannange abantu abali waliwo anti-flow bani bangi agasa bannaye list mpitirivu abameme bashifa bali abroad abo batwagadde ne batwambaza ne batukolera biki ni batwagala bannange nzaani gwe baagala biso nzaani gwe baagala gaadi Katonda w'amaanyi era wa buyinza nze munnange bwoba oli wano nga tolokokangako ba wano ng'olokose bino ebituuse wano olwaleero nga nawe tolokokangako ng'olina omutima omubiri leero yatula wedawulire mutima olokoke nga mena yadde siatudde naye wendi mu ntebe wano ndokosi oba obwatula mu busiraamu oba mu kristaayo n'olokola omutima gw'omuli munda ngamba leero ndokosi olwa bino byolabyo olwaleero njaga kwebaza abazadde abazaala Millicent obakubireko omubugalo bannange omanyi abawala bano boolaba betuzaala empisa zaabwe zitandikira ku maama bw'obeera n'empisa embi n'omuwala ajja kubeera n'empisa embi maama bw'obeera n'empisa ennungi n'okuza bulungi omuwala era ajja kubeera bulungi abeere n'empisa afumbe bulungi kaakati twebaza maami wa Millicent ekyenjawulo fe abasajja ffe tubeera byaffe nze nange zaabana zabeera nabo abayiriba nabyo mulireyo nga balwana nimugamba mubadde ki naye nga abayigiriza ki empisa okitegeera so omwana yenna maama gwolina okuteekamu omwana empisa nasobola okufuna obufumbo obulungi nabeera n'empisa mubufumbo nga bwalaba Millicent okitegeera so naffe ate nebaza abazadde bange mami wange abadde awo nga bwemulaba ne dadi ede yawummula awummula emirembe batukuza bulungi era owulidde era nga twesiimisa nagamba abaana bange nabakuza bulungi tebanswaza era mami eyakwata ogwo omugugu gwe nolaba nga ffe abawala n'abalenzi tuvuddemu tera amuswazizza mukubere mama mu ngalo yes so ebyokwogera nina bingi nebaza tiimu egyolaba ku kamera Hypex Studios bakoze omulimu gw'amanyi bwolaba wano nebaza abatimbi nebaza Great Opportunity bannange Posh Fashions andi bwolaba ono ng'ayimiridde wano manye ye byonna kati waliwo Posh Fashions waliwo manager ono bw'abeera wano abeerako manager abikwasaganya aliwo Sharifa aliwo waliwo timu ya Sharifa oyo manager kolaba kusanana kono kolaba yabikwasaganya naye nga nono naye ngulusi nga tabitegeera lyeyo ebiganye Sharifa yabikwasaganya Sharifa wona woli tukwebaza ebyensuso bale kubajja mulungi ng'osobola okulaba nti Posh Fashions okitadde ku lutimbe eri waggulu eri ku ntikko bannange Posh Fashions obugalo bw'amaanyi mulaba tusanana Posh Fashions bwena oyagala ekyambalo walerenga wali Posh Fashions okikwasaganya esimu zibeera ku screen awo zonna zitambula bulungi bannange oba nebaza nendekani
lwaki timundeka nange nesigazaake akokuba omuziki wamu njagala kuba muziki yakwebaza church eya Central ku Musaba bankoze bulungi ne bangaata olwaleero ate nkoze erikodi nze omugole asoose kugattibwa mu Central ku Musaba mubakubireko omubalo aba tugenda kuba sitika tugiteeke ku Musaba wali tukube sitika tugiteeke ku Musaba church nga fe abasoose kiri kiti aba church batukube wali nga fe abasoose wali abajja baddirire kuffe bannange mmenye rikodo manyo beera onoolaba church nogamba naye oba ani yasooka mu church muno kugattibwamu ate yasooka okubatirizibwamu naye mwe mukyo temukitegeera nze asoose kaaka neeno mukalaba Central ku Musaba we are blessed beyond measures. Yes, so bannange abali wano mupazi mpasabira omukisa bwolaba bino byolaba nga tebibangako mu famire yo njagala ova wene n'omukisa ogwo newolaba nga tokyabisobola sabira abaana bo mulungi ogwetwalira omukisa guno yatuwa yenna okuva mu gw'omusanvu nga tutegeka gino emikolo eyatoola ekikumi kye banga otwala omukisa ogwo banange sisobola kubeebaza nimala naye kyemumanyi ndi musanyufu yenna yatoola ekikumi kye mwebale nnyo mwebalire ddala okunjagala mwebale okundiisa abaana banyirira nze nyirira omukyala anyirira abaana bambala bannange oyo Yesu akujja mufuna kutuza n'abalangira. Yes, akujja mufuna kolaki n'akutuza n'abalangira. Ebulazi yagambye oyo gadi tapowa sisobola poze nga nvodde mu nsi siremererwa. Yes, bannange Yesu abanjagalire bino kankomewo nsigazemu amazina. Mwebali nnyo mwebalire ddala mwena abali wano tutambule mirembe. Yes. So, nyongero bajjukiza lwaki sibawaate ba photographer abakabi nemba wa connection ne nga sinava wano babayise Hypex Studios obasanga awo najja nankumpi ni ya Cobbins Motel Obusabala Road ye enamba zaabwe ez'essimu basange ku +256 754 19 24 34 obo basange ku +256 789 34 38 02 for editing video editing and shooting, covering all functions like wedding, birthday parties, introduction, corporate parties, etc, meeting, conferences zonna bazikola nobo ina gwenga just ina meeting zo kola nengo yagala zibere covered bobo ina housewarming oyingira nyumba yo byonna babikolako mikwano bekwate babayise Hypex